الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أولغنا ببتيبوا منا نبنينا فببتيبوا منا مسيونا ندلكم كتو جفاجينو يجري مسيونا كتسمي الدنيا الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولغنا ببتيبوا بابوزا كناتي أما تقولوا لنا مرونجي amacha agemekisa tusaba Allah azza wa jalla gabere gamekisa mirere ero nakuluno luberenga rwamekisa na birungi na kutia Allah tabaraka taala na kunonya mali ya halali na kunizamu al-ilm al-nafi' wal-amal as-salih tusaba Allah bituwe bintu ebyo innahu waliyu dhalika wal-qadiru alayhi. Abugana bibitibwa olwaliro nakulamande بإذن الله تبارك وتعالى لنكو بتجوكنيزاكو مسمى وفي والتوحيد الأصول الثلاثة. طبعا جماعتي تلومكو تعمل لكو ونلوانكم مديرو يتواجه مانتي الإيمان بيوم الآخر بكو كريزونا كلنكم مديرو kutwali lamu okumanya n'okukkiriza ebyo bigenda okubeerawo n'okugwawo nga tetulina bakubayirawo min alamatihi wa amaratihi mbonero bwenkomerero eyo bidinda tabaraka taala. Lero tugamba nti tetujja kuyita kabonero konna kukakona kokonyi wabula nti tujja kanyingiramu tuberenga tukategeera bulungi bidinda tabaraka taala. Tegereka buluganda bakibwa tumanye tulina kukola tutya okubeera nga tukayitamu nga tuwangudde muko بإذن الله تبارك وتعالى وما سيقويتي الله عز وجل. توالي تواتانيكو كرابا كو كابونو كن كماريرو كتواتانيكو إمان ود بإذن الله تبارك وتعالى إنانغا تسوير لتغيندا كمالا إن شاء الله سبحانه وتعالى. غانا كو كوكوغا وكو علم وكو كنديدا كو علم نوكو ساسانا كو بويا بويا وكو ساسانا كو بتمانيا نتوغامبا انتي كتواليتا علم وكمانيا mubyali bigenderwa byombaka sallallahu alaihi wasallam bigambo bye kwe kuvaawo bakwe kukendera kwa ilmu ash-shar'i ilmu al-kitabi was-sunnah ilmu yokumanya dini ya Allah tabaraka wa taala. Ensonga eyo nga twagiraba mu bulambulu kufu biidhinillahi tabaraka wa taala netulabye twalaba biidhinillahi subhanahu wa taala. Mumbi kube twagamba nti wa in kanat ilmu egenda kendeera mu kaseera kano ngombaka bwe yagamba sallallahu alaihi wasallam. Netugamba nti wa in kanat ilmu egenda kuvaawo era agenda kendeera nga bwe twakiraba era obubuya buya bugenda kubeera nga bweyongera abantu obutamanya dini yaabwe obutamanya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo si kitegeeza mu bigambo by'omukka nti egenda kuviirawo ddala la okujjako nti kyali kitegeezebwamu nti egenda kendeera era nga bakirabika olwaleero nga abna'u ta'ifatin mansurati la yakhlu minhum zaman wala makan. Abana b'ekibiina kya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekibiina ekyokuwona ekibiina ekyokutaasibwa mu maaso ga Allah azza wa jalla ekimu kyokka la yakhlu minhum zaman wala makan. Bagenda kubeerawo ebbanga lyonna biidhinillahi tabaraka wa taala mu buli kifo ate mu buli kiseera biidhinillahi subhanahu wa taala. Kulwokuba omubaka agamba alayhi salatu wassalam hadithi gyayisanga nga eri mu sahihaini hadithi ya Muawiya radiyallahu anhu. وبكى قامت لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ما يضرهم من خالفهم أو خالفهم ما يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي لفظ وهم ظاهرون على الناس. وبكى قامت عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. والوجبين waliwo abantu taifa kabinja k'abantu waliwo abantu mu kibiina kyange bagenda kusigala nga bayimiriddewo ku kigere kya Allah tabaraka taala. Amakulu okoola abantu okubazza eri eddiini entuufu enkoola entuufu enkoola eriko ilmu al-kitabi was-sunna enkoola entuufu abantu bagenda kusigala nga we bali. Tegereka ma yadurruhum man khadhalahum wa aw khalafahum. Tagenda bakuso yagenda bawukanako wadde agenda balekerera
tebajja kutuukibwako bukosefu bwe wadde obubwibwe hatta yati amrullah okutuusa Allah azza wa jalla ekiragiro kya Allah buli kirijja tabaraka wa ta'ala ekikumalawo ensi eno n'okudda mu maaso ga Allah buli kitonde kyonna wahum kadhalika ng'abantu abo bali bwe batyo amakulu nti buli kaseera era buli kadde wateekeddwa Allah azza wa jalla okuteekawo abantu abatuufu ddala abakoowola abantu okubajja ku bukyamu n'obutamanya okubazza eri eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala wa in kana nti qad yaqillun waddenga batono bayongera kuba batono buli lucha na lukeesa naye nga webali biidhinillahi subhanahu wa ta'ala abakola abantu okubazza eri eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala abakulu nga adhahirin ala nnas bagenda kubeera nga bali waggulu balabika bali waggulu w'abantu okubategeeza ekituufu mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo nti la budda min an tabqa ta'ifa bagenda kusigalawo almansura ekibiina ekyo ekigenda okuwona mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ekituufu ekikuwula abantu bidalili alkitabi wassunna ala fahmi sahaba kigenda kubeera nga kisigalawo ala fahmi as-salaf as-salih bakuwola eri ekitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala bakuwola eri sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam muntegeera ayabalongofu abatukulembera gye bategeera ati njaje tulina okutegeera twagala tukola ki twagala webali abantu we bali umma weri lituwajjaha litubayyana alhaq bidalil min alkitabi was-sunnah ngabanyonyola amazima banyonyola obutuufu mu bujulizi obuli mu kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala wa min kalami sadiq rasulillah sallallahu alaihi wasallam eranga banyonyola eddiini eyo mbutuufu wabo okujijja mu bigambo by'omubaka alayhi salatu wassalam naam bo obubuyabuya la shaka fi dhalika nti bo bisifatin amma yakthur abo buyabuya mu mbeera zonna eza bulijjo bugenda kukola bugenda mu maaso na kusaasaana obutamanya ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala aljahlu bilqur'ani wassunna obutamanya buyabuya obutamanya kitabo kya Allah tabaraka wa ta'ala na sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam twakubifaananyi mu lecture wedde era twabiraba biidhini ya tabaraka wa ta'ala la hajata ila audati ilaiha tekijja kwetaagisa kubeera nga tubiddamu kati min ajili dhalika kulwensonga eyo ababitibwa abaluganda bebitibwa ombaka sallallahu alaihi wasallam kyava abeeranga ayagala nnyo abantu abanoonya ilmu ayagala ba ulama okamala obukamazi alayhi salatu wassalam subhanallah yalinga nga bwebitibwa tegereka yalinga abagala nnyo alayhi salatu wassalam era nga abantu abo subhanallah Qur'ani yekitibwa yabanyonnyola obulungi bwabwe n'ebifo byabwe ulama mu ayati nyingi Allah subhanahu wa ta'ala nga tonnaleeta ebigambo bya mubaka sallallahu alaihi wasallam soko tunulira ebigambo bya Allah azza wa jalla ng'ayogera ku bantu abamanyi ng'ayogera ku bantu abanoonya okumanya ntegereka Allah yagamba tabaraka wa ta'ala tusoma suratu zumar aya ya 9 Allah gamba ti hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun سؤال الجواب لا مستحيل الله كما تقول بقام محمد صلى الله عليه وسلم هل يستوي الذين يعلمون أبفي بين كان أبماني نبا بتماني أبماني الدين يا الله عز وجل مبتوفو ngachibagala kujimanya na kujikolelako ngenia zabwe nungi ngenia zabwe kugamba neyolefu njerufu eri Allah subhanahu wa ta'ala nimukuloka bid'awa jibakulanga dabajikula lillahi azza wa jalla wattiba'an li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun aljawab la yastawiyan tibasubula kwenkana okumanya tibasubula kwenkana Allah shagamba azza wa jalla wa nu'ayya ndala musatu fatir aya yumunana Allah gamba inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama إنما يخشى الله من عباده العلماء مازم دل بسنجا بدبا الله عز وجل وكتيا الله تبارك وتعالى أما كله كتيك منكلا الدين يا الله عز وجل نو كويسان بيردنا الله بيجانا سبحانه وتعالى أبسنجو كولين فويبيو العلماء بيبماني أما كنتي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا شك في ذلك الله قام عز وجل من سورة المجادلة ومجادلة أي يكون لهم الله قام يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله أكبر الله قام يرفع الله الذين آمنوا منكم مزمع الله عز وجل استرى مدارا
abakkiriza mummwe abakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala Allah abasitula amadaala nabo ebitiibwa byabwe byateekeddwa okufuna. Allah gamati walladhina utul ilma darajat era Allah azza wa jalla nasukkulumya era webirungi n'amadaala agawa ggulu agenjawulo agasinga kugabano aba bamanyi abakera ku makya ne banoonya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Abakera ku makya ne banoonya okuyiga baagala eddiini bagikolere kumanya kubanga eddiini ya Allah azza wa jalla tugikolera ku kumanya. Eddiini yaffe diinu tiba ya kugoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam. Olw'ensonga eyo abooluganda bibitiibwa temugwamu maanyi nkunoonya ilmu era temubuzaabuzibwa era temufuna zishubuhati ez'enjawulo mu kunoonya kwammwe ilmu. Allah tuguliddewo tabaraka wa ta'ala olwali tusobola okusoma tusobola okwesomesa tusobola okweyigira tusobola okusoma ku bumanyi baffe ab'ebitiibwa nga wadde tetuli nabo. Kati olwali emikutu gyaffe gino egy'ekitiibwa tusaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'agitukuumira ebbanga lyonna buli omu ali waali. Naye kale afuna akatono kateekeddwa okufuna n'ayongera ku ilmu gy'alina n'asobola okukola emirimu emituufu emirungi egikoleddwa ku ilmu. Kubanga kigendererwamu kyobanga osaba Allah tabaraka wa ta'ala laylan wa naharan sirran wa alaniyatan musabe Allah tabaraka wa ta'ala al-ilma an-nafi'a wal 'amal as-salih. Musabe elimu egasa entuufu n'emirimu emirongoofu. Tegereka amakulu kebirimu emirongoofu ojja gikolera ku ilmu egasa ku ilmu entuufu kojja okukolera emirimu emituufu bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Lwekyo tumugwa mu maanyi nsaba Allah azza wa jalla ayongere obusobozi n'okwagala eri abantu abatusomesa eri abantu abasoma ku mikutu gyaffe gino bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Kana kasente kuwayo nogula MBs obana osasula internet wobeera wallahi ojja kasanga mu maaso ga Allah azza wa jalla weegomba okubeera nga singa bw'otu biwalinga singa twafulumya kasente kono tika MB kulaba mawulire oba kulaba music oba kulaba filimu oba kulaba mizannyo nogaba tikasente kakunoonyezako ilmu. Allahu akbar lillahi hamd. Saba Allah tabaraka wa ta'ala tulongoose embeera zaffe zonna ebbanga lyonna. Allah agamba azza wa jal Suratu Ali Imran aya 18 agamba ati shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim. Aya eno la hawla la quwwata illa billah. Aya nene yetagisako tarkiz yetagisako obwongo era mbadde mbasaba bitiibwa abooluganda bitiibwa. Aya eno tugiteekeko nnyo amagezi. Allah agamba azza wa jalla nti shahida Allahu yekenyini Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala shahida yakakasa yawo obujulizi nti annahu mazima ddala ye la ilaha illa huwa tewali asinzibwa mu butuufu okujjako ye Allah yennyini tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla yennyini subhanahu wa ta'ala era ye awwalu man shahida lillahi azza wa jalla bil wahdaniyya ye yasooka kennyini okwekakasaako nti yasinzibwa mu butuufu ebisinzibwa ebirala byonna ebitali ebisinzibwa mu bukyamu ye kennyini yasooka okwekakasaako Allah tabaraka wa ta'ala. Awwalu man shahida lillahi bil wahdaniyya huwa Allahu azza wa jalla eyasookera ddala okwekakasako oba okukakasa ku Allah azza wa jalla nti omu obwomu bwa Allah azza wa jalla eyasooka obbokakasa kennyini ye kennyini Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti ensi yonna ne bwegaana kitegeeza nti ebitonde byonna Allah azza wa jalla byeyatonda ne bigaana okukakasa ensonga eyo oy'okumwawula ne bigaana ye kennyini kabwejumbira nannyini kutonda nannyini maanyi nannyinimu Allah subhanahu wa ta'ala amaze okukakasa ate nga byakakasa bya mazima. waman asdaqu min Allahi qiila waman asdaqu min Allahi haditha. Aneesinga Allah azza wa jalla okwogera amazima kasita ye kennyini ayibirawo n'agamba nti yeekakasizza tiwali asinzibwa omutuufu okujjako ye khalas kiba kiwedde okubeera ng'akakasa ensi yonna ne bwegaana ebitonde bino ebyetonda ne bibigaana khalas ye Allah amaze tabaraka wa ta'ala okukakasa. wal malaikatu ne bamalayika ne bakakasa ensonga eyo wa ulul ilmi n'abamanyi Allahu akbar n'abamanyi ne bakakasa ensonga eyo qa'iman bil qist ng'ayimiriddewo n'amazima mu buli kimu kyonna Allah tabaraka wa ta'ala bil adl n'amazima. Kati Allah azza wa jalla ye yasookera ddala okukakasa nti yateekeddwa okusinzibwa mu butuufu
obw'omubwe yasookedde ddala obukakasa nazzako bamalayika be nabo bakakasa ensonga eyo nazzako ulul ilmi abamanyi nabo bakakasa ensonga eyo tekikumalira ekyo kyokka okulaga nti eddala ly'abamanyi obiriri okubenga Allah tabaraka wa ta'ala mu kukakasa kwe yagattamu bamalayika n'abamanyi n'abateekebwamu okukakasa ensonga eyo ennene okukakasa ensonga eyo ey'ekitiibwa okukakasa ensonga eyo eyimiriddeko okweyagala kw'abantu n'emirembe gyabwe ku dduniya kuno ne ku akhira okukakasa ensonga eyo yatondesa eggulu n'ensi okukakasa ensonga eyo Allah lwaki yatuma ababaka okukakasa ensonga eyo lwaki Allah azza wa jalla yasse ebitabo okukakasa ensonga eyo lwaki Allah azza wa jalla agenda kuteeka olunaku lw'enkomerero okukakasa ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yakola omuliro n'ejjana Allahu akbar lwaki la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah yensonga lwaki Allah azza wa jalla yatutonda abantu yensonga lwaki yatutirawo ensi yensonga lwaki yatonda ebitonde ebisigaddewo byonna kiki kukakasa tahqiq la ilaha illa Allah kukakasa la ilaha illa Allah kati bakiba nti yennyini kabwejombira tabaraka wa ta'ala ow'ekitiibwa omulungi omulezi waffe atugabirira laylan wa naharan sirran wa alaniyatan bannange zingereza olengamba te Allah azza wa jalla nga wakitiibwa era nga wakisa era nga mulabirizi nnyo n'atulekawo ebbanga n'atulabirira n'atugabirira bighairi hisabin nga tamaze kubala kati kennyini yeekakasaako tabaraka wa ta'ala wal malaika ne bamalayika wa ulul ilmi ne abamanyi bannange tunoonye okumanya tuve mu sleeping tunoonye okumanya buli wawulira nti wano wayigirirwawo nyinza okujjawo kenjijewo n'obujulizi kajjeewo kakolereko tandika okukowoola gye kali buli wolaba nti wano teekawo mutwe oba kyetagisa sente ziteekemu ya akhil karimu sente nga ziteekebwa mu bintu Allah byatakkiriza tabaraka wa ta'ala n'ate kino ekigenda okubeera nga kikufunisa essanyu ery'ebbanga lyonna wadde ng'omaze okufa kyekino lwekyo tokizanyiramu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala qala ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim agamba yayogera ebigambo birungi nnyo ibn al-qayyim agamba rahimahullah nti wa hadhihi hiya al-adalatu fi a'la darajatiha mazima nti ddala buno bwenkanya kugamba fi a'la darajatiha kugamba obwenkanya obusembeddeyo ddala okubeera owa waggulu fa inna Allah azza wa jal mazima Allah tabaraka wa ta'ala la yastashhidu bimajruhin Allah azza wa jalla teyesembesa abantu batali ba mazima Allahu akbar aya no bannange nnene Allah ogamba nti yasokedde okujulira titewali yesinziwa mbutufu okujjako ye tabaraka wa ta'ala nagattako ne bamalayika nagattako n'abamanyi kitegeeza nti Allah azza wa jalla abawadde adala obwenkanya obutuufu bwabwe tegereka kati Allah tabaraka wa ta'ala la yastashhidu bimajruhin Allah tasobola kwesembesa abantu batali ba mazima Allah bagamba nti ajulidde n'ajuliza n'abamalayika nti ensonga eyo bagimanyi bulungi nnyo era bajulira nti Allah ali omu tabaraka wa ta'ala tewali yasinzibwa mutuufu okujjako ye bakitegeeza nti bamalayika ba mazima wagamba nti wa ulul ilmi n'abamanyi nabo bakakasa nti tewali asinzibwa mu butuufu okujjako Allah tabaraka wa ta'ala ebisinzibwa byonna ebitali ebisinzibwa mu bukyamu abeera Allah azza wa jalla abajuliza Allah tajulira oba tajuliza bantu batali batuufu bantu batali bamazima n'olwekyo abamanyi eb'eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala badu'aat bakowoola abantu okubaza eri eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala bannange mwesimye ekintu mukitwale nti kya bbeeyi wadde mukitwale nti kya bbeeyi ekintu kino wadde tewasoma luzungu wadde tewasoma lufalansa wadde toli inginiya wadde toli dokita wadde toli ani byonna birungi obusangu byagala wadde tolina byoli muno mu duniya naye ng'oyimirirako n'ogamba nti qala Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu butuufu bwabyo wallahi weesiimye tereza butereza nniya ogoberera omubaka sallallahu alaihi wasallam Allah yamanyi mu maaso ge ky'oli naye abantu bakimanyi wadde ng'abantu bakulaba nti toliimu kyolina tolina kyolina oli munaku oli wa wansi otyoboolebwa naye ng'obeera n'ogamba nti qala Allah qala rasulullah kyoyizeeko mu butuufu bwakyo n'okituusa wallahi weesimye mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala kulwokuba nga Allah subhanahu wa ta'ala la yastashhidu bimajruhin Allah tajuliza abantu batali ba mazima
أول من شهد بالتوحيد لله عز وجل هو الله سبحانه وتعالى يسوكل الدرا أكاكسو كواوكوي kutufu kwa ulibwa ya Allah azza jalla yake nyini thumma nadhako thumma bil malaika thumma al malaika nazako malaika thumma ulul ilm nazako abamanyi abibitiwa wa barakallahu fika jazakumullahu khairan ombaka alayhi salatu wassalam yalinga yagala nya abamanyi era yalinga yagala nyo batulab al ilm abantu abanonyo okumanya okwagala okugenze wala tunulira hadithi ilimu sahihaini ومبكى صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه أمغمتي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم ومن حمر النعم والنعم ومبكى قال صلى الله عليه وسلم وانجي علي الله عز وجل أكوي سيزاكو غوي نارونغ ميومونتو ومويه كانغاي سيزاكو غوي الله تبارك وتعالى تيجسينغو ونونجي جولو كسينغا إماريو نيبيجي مولينا الله أكبر muntu mubwati ngebigambo byo bibulungamiza ngebigambo byo bimufuddo kudderi Allah subhanahu wa ta'ala ngebigambo byo kwasinzidde Allah azza jalla mulungamya kye kirungi jolo okusinga mali yonna yebbeji tunulu alero eyo ilmu era bibannanyire kumanyaabo ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam حديث جسانج السنن الترمذي بسند حسن بإذن الله تبارك وتعالى من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أو بكى صلى الله عليه وسلم ذكر له رجلان أحدهما عابد والآخر عالم أو بكى صلى الله عليه وسلم يوجب بامول يبولد وابسجى باميرون ديبيري يبولد وابانتو باميرون ديبيري أحدهما أمسجى مكبو عابد مونتو مسنزة الله تبارك وتعالى مسجع متعبد أسنزة الله سبحانه وتعالى نقول ملادا مماني أماني دينية الله سبحانه وتعالى ومسجعون ملادا عابد متعبد مسجع آتي الله تبارك وتعالى خاشع خاضع أقول لنا الله سبحانه أما تكا قلنا تكا منكولا قاولي دا أواب أديرين يو الله تبارك وتعالى ذكار أجوكرين يو الله سبحانه وتعالى شكار يبزن يو الله عز وجل يوم اليوم مسجو ورجل آخر نمسجم لنا عالم مسجم مني والدينية الله سبحانه وتعالى تنولد ولد أمبكة يقام عليه الصلاة والسلام أمبكة يقام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم الله أكبر أمبكة يقام صلى الله عليه وسلم توبروج ومماني mu'meno kunsikuno mubusiramu demasuga Allah azza wa jalla obulungi bw'omumanyi ko yatali mumanyi ombaka gamanti bulungo obulungi bwange ku muntu asembayo ku muntu asembayo kwere wansi mumwe nengo bulungi bw'ombaka sallallahu alaihi wasallam bulidda wa bulugado bitibwa olungi bw'ombaka alayhi salatu wassalam yasinga bannabbi bonna imamul anbiya imamul mursalin Allahu akbar tunde dali omuntu amanyi dini ya Allah yaliko tunde dali loliko wange gwe alimu olwalira gwe da'i olwalira tunde dali loliko ebintu tulime kubizanyiramu wallahi ebintu tulime kubizanyiramu ebintu tubijjemu amafandali ebintu tubijjemu okwagala kw'emyoyo gyaffe tukuteke wali tumanye dali abantu baliko olwaliro abakowoledi Allah tabaraka ta'ala abanyi b'obusiramu ombaka chagamba sallallahu alaihi wasallam ti inna allaha abanyumbaka kugerecho nagama ti inna allaha mazma Allah azza wa jal wa malaikatahu ne babarika babeyitibwa wa ahla samawati wal ard nabantu bali muguru ne bitonde biri muguru ne biri munsi hatta namlata fi hujuriha namla nensanafu eri mu kinnya kyayo eri wansi wa hatta alhuta fil ma hatta n'ekyennyanja ekiri mazzi la yusalluna ala muallimi nnasi alkhair basabira omuntu ayigiriza abantu obulungi Allahu akbar basabira omuntu ayigiriza abantu obulungi ya'muru bil ma'ruf alagira abantu okukola obulungi wa yanhahum 'anil munkar nabazizo okukola obubi yu'allimuhum دين الله تبارك وتعالى يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى ويبين لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يجلز الدين يا الله تبارك وتعالى أبا ينجل يقول يوم بك صلى الله عليه وسلم وموت ويو
Allah azza wa jalla kenyini tabaraka wa ta'ala asokusatira ku muntu oyo ne bamalayika ne basabira omuntu oyo n'abantu bonna n'ebitonde byonna biri mu nsi n'eggulu ne bisabira omuntu oyo ombaka akunya kugamba nti n'akasekerezi n'ensanafu eri mu kinnya kyayo wansi n'ekyennyanja ekiri mazzi basabirwa omuntu oyo asomesa abantu obulungi kati oli kuki okunoonya kayiri mu konna koolina okusobola okukasomesa ofune obulungi obwo bannange tugende mu maaso n'okuteeka mu ssente okuteekawo ssente ku mikutu gino naye wonna w'oba oli nga basomerawo genda bakuŋŋaanidde waliwo sheekha asomesawo genda ojjawo kyojjawo majalisu dhikir ebifo ebijjukirwamu Allah tabaraka wa ta'ala majalisu ilmu ebifo bya ilmu tubigendemu tuganyulwe tusobole okutuuka mu birungi nga bino ebirungi fi dunya qabla al-akhirah nga tunatuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala kiti kitya nga tutuuse mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nokyo buluganda bw'ebitiibwa tetuzannyira mu kintu kino biidhinillahi subhanahu wa ta'ala bannange bulungi kyobo era kitiibwa kyekyo tunulira riwaya endala eya Abi Darda radiyallahu anhu mulimu mu hadithi eyo fadlu al-alimi ala al-abidi ka fadlu al-qamar ala sa'iri al-kawakib kyo bulungi bw'omumanyi koyo atali mumanyi bulinga obulungi bw'omwezi ku munyenye zisigaddewo la shaka fi dhalika nti omwezi ne bwe gutunuulidde bwe gusinga munyenye zonna zisigaddewo la shaka fi dhalika ombaka gamba nti wa innal ulamaa mazima bamanyi warathatul anbiya be basika b'abannabbi bannange guno omulanga ngukubira eri yenna ayimirira ku kituuti ekyo kifo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam awo nabbi woyimirira n'otuuse ebigambo byo ebyekitiibwa okuva mu Qur'ani ebyekitiibwa okuva ne mu sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'oyimirira n'otuuse ensonga mu bantu mu butuufu bwayo oli mu kifo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam waawe yayimiriranga n'atuuse ebigambo bya Allah n'ebibye bibamutumye ku bantu awo ombaka kyakugamba nti mazima ddala abamanyi warathatul anbiya be basika b'abannabbi wa innal anbiya mazima bannabbi lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman tebasikiza dinari wala dirham wadde sente n'emu wadde siringi wadde dola innama warrathul ilma mazima basikiza ilimu faman akhadhahu omuntu akwata ilmu n'agitegeera n'agikolerako n'akowoola okudda gyeri akhadha bihadhin wafirin aba atutta abaafunye omugabo ogw'amaanyi ogutagambika nokyo bano babaffe ab'ebitiibwa badduati baffe ab'ebitiibwa muli mu bifo b'abannabbi muri mu kifo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'olw'ensonga eyo tulina nnyo bannange ekifo ekyo bakiyita shuhura makanu shuhura kifo kyakwatiikirira oyinza okwatiikirira mu bulungi oyinza okwatiikirira mu bubi oyinza okwatiikirira mu kujembera Allah tabaraka wa ta'ala mu kwongera mu ddiini oyinza okwati ekifo ekyo bannange mu kyegendereze nnyo tukyegendereze nnyo abakimiriramu makanu shuhura yatiikirira naye mu bulungi nga Allah bayagala oyatiikirire era nga omubaka sallallahu alaihi wasallam bayagala oyatiikirire nekaka nakutanda noyatiikirira ng'okola nsobi noyatiikirira ng'oyagala ng'ogobera kwagala kwa mwoyo gwo noyatiikirira ng'olina by'ogobera mabega ekifo kikusaze togenda kukifunamu mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala nolwekyo amalala tugaleke wali ogobera kw'emyoyo gyaffe tuguleke wali tukole ekyo kyennyini kiteekeddwa okukolebwa mu nsonga eno ebintu mubireete mu butuufu bwabyo ebintu mubireete mu anga entuufu biidhinillahi subhanahu wa ta'ala wadde ng'olina maslaha g'olaba agadda gy'oli wadde ng'olina amaslaha g'olaba agadda ila afradi muayyanin wabula nga umma eseebengerera eggwawo umma egenda kkiriza ofiirwe ne umma egende mu maaso biidhinillah kubanga tageti yo umma kujja bantu mu bid'a kujja bantu mu shiriki kujja bantu mu butamanya kujja bantu mu buyabuya twegendereza buluganda bw'ebitiibwa n'olwekyo tugenderera akasonga ako biidhinillahi subhanahu wa ta'ala omubaka agamba alayhi salatu wassalam hadithi nnyingi ezogera ku nsonga eyo obulungi bw'omumanyi babanga ddala atadde mu nkola n'atya Allah azza wa jalla biniyatin salihatin ddala nga kyayagala ddala kusimisa Allah tabaraka wa ta'ala mu nsonga eyo nagobera mubaka sallallahu alayhi wasallam obulungi bungi وبكى قام صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبكى قامتي من سلك طريقا وموتي ناكواتكو
لياتي يلتمس فيه علما غاغنز كنونيا علم يا الله تبارك وتعالى سهل الله له طريقا الى الجنه مزمع الله عز وجل amwanguize kuberi genda mu jana amwanguize emirimu emirungi Allah tabarak wa taala jayagala amuyingize jana omuntu yagenza kunonya kumanya atambula nagenda mu nseno nava mweno nagenda mweri natambula okuva mu kibuga kino nagenda mu kino wawulidde wonna wali okuyigirizibwa okutuufu nagenda wawulirize nafuna kasidda kaliko irimu entuufu nakafuna nakawuliriza awulidde shekhe gundi nawuliriza abuuziza kinabu ali mu kkubo lya kunoonya kumanya ombaka gamba nti Allah azza wa jalla amwanguize kkubo erigenda mu jjana amakulu amwanguize emirimu emirungi amwanguize okutegeera amwanguize obutakalubizibwa ibada zonna Allah tabaraka taala atuka mu maaso ge nga mujja naye mu bulambalamba ombaka gamba nti wama jitamaa qaumun fi baitin min buyuti llahi azza wa jal yatluna kitaba allahi tabaraka wa taala wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaika wa dhakarahum allah fi man indahu wa man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu bigambo byewunyisa ebyomubaka sallallahu alayhi wasallam ombaka gamba nti abantu tebasobola kuŋŋaana wamajtamaa qaumun fi baitin min buyuti llah tebasobola kuŋŋaana abantu muzimu ku nnyumba za Allah tabaraka wa taala mu mizikiti yatluna kitaba Allah nga basoma ekitabo kya Allah tabaraka wa taala wa yatadarasunahu nga bakyeyigiriza bakisoma tilawatan wa tajwidan bi idhnillah tabaraka wa ta'ala thumma ba'da dhalik yatadarasunahu bakyeyigiriza amateeka galimu n'okukikolerako n'okwowola gye kiri bainahum wakati waabwe tebabeera bwe batyo illa nazarat alaihim as-sakina okujjako ng'obutebenkevu okukkakkana okwa buli mbeera yonna okwekika ekyawaggulu kubakkako wagashatuhum ar-rahma kati okusasala kwa Allah tabaraka wa ta'ala ne kubabuutikira wa haffatuhum al-malaika bamalaika ba Allah tabaraka wa ta'ala ne babazingako لا حول ولا قوة إلا بالله تنولي لأبانتوا ونبناه الله أكبر نسأل الله أن يجعلنا منهم الله تستم يربانتوا ونبناه نتنولي لأبانه بيقام بيوم بكا tuna gari ombaka jayo giramu ebintu bino bannange byewunyisa tebika byamaziga tebisanyusa ko gamba bintu byewunyisa akhil kalim hadith ntufe mu sahihain tebabera mu mbeera eyo nga buli kweyigiriza kitabo kya Allah tabaraka wa taala beyigiriza dini ya Allah subhanahu wa taala beyigiriza sunna beyigiriza eddiini illa nazalat alaihim as-sakina obukakkama okukakkana emirembe gikka gye bali okusasira kwa Allah tabaraka wa taala kubabuutikira bamalayika babeetooloola tebakoma ku ekyo wa dhakarahum Allahu fi man indahu Allah azza jalla aboogerako ebyali mu bamalayika tebulaba abaddu abo banoonya kummanya ekyo kyokka ekyo Allah aboogerako kitegeeza nti okubogerako abeera abasiimi okubogerako abeera abasaasidde okubogerako abeera abasonye okubogerako abagenda kubataasa okubogerako abagenda kubatta kubajja mu nsi nga muwunzikidde ku la ilaha illa Allah ebbaga limulamala ng'enniya zammwe ebbaga litunamala ng'enniya zammwe ddala ziri ku Allah subhanahu wa ta'ala tetulina ge tugenderamu munda muli nagwera mbaka sallallahu alaihi wasallam ombaka gamati waman abta bihi amaluhu omuntu yenna emirimu gye kasitagikeerewa negigenda mpola agenda mpola lam yusri bihi nasabuhu olulwoli abantu ba famire ye tebagenda kujanguya amakulu nti omuntu abeera nga ebyeddiini tabigendera kaali mu mpola ebyeddiini si byaliko emirimu akola famire tegenda muyamba famire yo tegenda kuyamba mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wadde tatawo alimu wadde jjajjawo yali mujungute wadde aniwo muki gwe nga tonoonyezza kumanya nakukola mirimu mirungi tebagenda kugasa mu kuwa ilimu oba tebagenda kutegeerera era tebagenda kukolera mirimu mirungi amakulu nti gwe kennyini situkiramu otandikirewo minal yawm wa minal an okutandikirewo okunoonya Allah agamba ki ombaka agamba ki sallallahu alayhi wasallam yenni nakukola ki tukerage maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga neneke nina eddiini nga nagikola ala basiratin ala ilmin nga nagikola nga mmanyi wahakadha ombaka agamba ki alayhi salatu wassalam la hawla wala quwwata illa billah تنولي مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني بسند حسن من حديث
من حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه. حديث يا صفوان ابن عسال رضي الله عنه أقام ابن عسال أقام أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئا على برد له. أقام نسانكم بك صلى الله عليه وسلم قال مزكتي ونمجر ونججاري غيس جميع يقول أقام يا رسول الله وانكم بك الله تبارك وتعالى إني جئت أطلب العلم مزمان زي كنون يا علم وانكم بك عليه الصلاة والسلام زي كنون يا علم برني علم Obaka mugamati marhaban bi talibil ilmi ngansan sokulaba ndaba kuchi owange gwazo kudonya okumanya. Allahu akbar. Inna talibal ilmi hadhi bishara hadhihi bushra au bishara tunulira ombaka asanyo sa bwe nano nyo kumanya akera kumachano gula MBs nazoteka ku simu ngolini do musomo gujjo guulize nga kyoyagala oyina kyoyagala okubuuza oguze MBs oze wetegese oyina kyoyagala okubuuza oyagala kifuna mutufu wakyo kikolereko tunulira mbaka agamba sallallahu alaihi wasallam. Sahaba yajanga yagala aze kunonya kumanya lyo mbaka sallallahu alaihi wasallam. Obaga mugamati marhaban bi talibil ilmi mazmaddala nsanso kulaba ndaba kuchi owange gwazo kunonya kumanya kati amuterako atandika no muterako agamati inna talibal ilmi mazma muntu anonya kumanya inna talibal ilmi omuntu anonya kumanya tahuffuhu al malaika bi ajnihatiha bamalaika bamuzingako bamwetolora nebiwawatiro byabwe thumma yarukabu ba'dhum ba'dan hatta yablughu as-samaa ad-dunya. Bale batandika okwepanga omukomu paka lubatuka ku ggulu erisoka nga bepanze buli omwali waggulu ha munne n'ekiki kyekyo wakozesa ekyo limahabbatihim bima yatlub olwo kugamba olw'obutimu bw'okwagala ekyo kyanoonya lwaki bakyagala kubanga wali okusinza Allah okutuufu kigereka Allah yatumaga malaika Jibril okujja okuleta Nabbi sallallahu alaihi wasallam al-ilmu okumanya kati gwanonya okumanya dini bamalayika basanyuka olw'ensonga eyo kyekibakozesa ebyo naye nga kikigwegwe ensonga lwaki limahabbatihim bima yatlub baagala nnyo ekyo kyonoonya amakulu kyogera kubeera ku butuufu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Omubaka agamba sallallahu alaihi wasallam mu hadithi endala omubaka alayhi salatu wassalam agamba mu hadithi endala حديث ينتوف بإذن الله تبارك وتعالى حديث البخاري ومسلم حديث واقد الليثي رضي الله عنه حديث واقد الليثي رضي الله عنه أقامت بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى صلى الله عليه وسلم في المسجد يريم مزكتي اوكي كاري غلوكا ريكان سوكين بإذن الله تبارك وتعالى وبقى ما انت وإن العالم مزمد او مماني يسمى الدين يا الله تبارك وتعالى لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. نعم وبقى صلى الله عليه وسلم أقام تمزمد له مونتو مماني اسمى الدين يا الله تبارك وتعالى با ابيتون دي بيدي مغولي موسي بمسابير الله مسوني وي نبي نيانجا مزي نبي سبع الله كوليكي اكسوني وي la yastaghfir bisaba Allah kusanye ne yahi weteke muchifontika bamalaika bibakusabira mwiwe bitonde nga tebijemberaga ko Allah tabaraka wa taala nga Allah kiza butereve duwa zabyo ebisolo ebiwuka ebitonde byonna biri mu nsine mu ggulu bikusabira Allah tayano kule tabaraka wa taala singono olongo senia Allah takwanu kule tabaraka wa taala Allah jakwanu kule subhanahu wa taala katombaka agamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya waqid al-laythi ili sahihaini agamba bainama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-masjid baina ashabihi yuhaddithuhum agamba tombaka sallallahu alaihi wasallam lumo yali muzikiti ngasomesa basahaba ombaka yalinga atula natula fi majlis ilmin ma'a as-sahaba yalinga atula ngene tulaza fezore buziri nti tubakuwa tukunganira o shekhe najje wechitibwa abagoyawa ku ilmu najana tugabirako natusomesha ombaka yakunganya basahaba nga basomesha fadakhala thalathatu nafarin abantu basatu nibayingira ombaka yali asomeseza sallallahu alaihi wasallam al-awwal ra'a al-furuja omuyalaba omwaganya
fi saffi mulaini jwali batuddemu amu nalaba omwaganya fajalasa fiha naberanga yagutulamu omwaganya ogwo fasadda alfuruja naberanga yaziba omwaganya wathani owokubiri kubasatu omwe atudde alabe omwaganya natula omwaganya ogwo naziba omwaganya wathani owokubiri istahya an yatakhatta sufufa mutufu yalabanga ati wali wayinza kuyita nate okuberanga yekwatibwa ensonyi okuberanga agenda amenya abantu ayite wagende nga anoonya okutula biki natula eno natula wa natula emabega olwokuba yekwatibwa ensonyi okuberanga abantu batudde jam'an ghafiran batudde kyakyoka nyende nga ate mbamenye emitwe nkwata kwono nkwata ngera bweri enkula yalero y'abantu ezo n'empisa zikyaliwo zetulina okuzza mu bulamu bwaffe zetulina okuzza mu bifo byetunyonyizamu ilmu bw'ojjanga ekifo kijjudde tomenya mitwe gy'abantu kwagala genda kutuula eri mu maaso wakere ekyo kimu ne kujjuma bwe kityo mbaka kigaana okujjanga omenya mitwe gy'abantu nakiraki wakere khalas tula wotudde obanga wakere musajja mukulu kyeyakola ono wokubiri nabeera nga yatuula bambi natulira ddala ene babega khalfa safi babega wachi babega wa halaka babega wa enyiri zino balaini والثالث ووكسد أعرض بيالبانغا يوبان تشينا وتبتا فأعرض نتملا ناجندا أعرض عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نيسامبا اقتلوا كون النبي كو يالا تدما الصحابة اقتلوا لو وكتيوا اجفتك كتيوا ناچه سامبا نتملا ناجندا فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم ومبكى صلى الله عليه وسلم يمروا كويرانغا سوسو الصحابة حركه ودي فبقى بابا الصحابة ألا أخبركم عن النفر الثلاثة مبابولي لكم أن تبسطوا أبازي فقالوا بلى بابا ماتي يا رسول الله بلى تبولي لكم أن تبسطوا أباين جد أقامتي أما الأول مزمومون تواسوكا أولي ومسجي يزي مباتوا بسطوا أبو آوى إلى الله تبارك وتعالى فآواه الله ينجد والله سبحانه وتعالى الله نامو ينجز جاني تبارك الله أما كنوا تشربيه فرجة وفرجة لبي فرجة yarabye omwaganya fasadda alfurjata nabiranga azimu mwaganya ogwo na yazewa Allah subhanahu wa ta'ala kati Allah naye nabiranga yamuingiza jali bidan tabarakata ebirungi mubimanyi tibyetagisa funyo yakadde kano ena athani owokubiri ambaka gamanti istahya mutufu yakwatibwa ensonyi atenga dereba deteke ize mpisa ziyalaze nasonyi wala fastahya Allah min Allah naye namkwatibwa ensonyi tabaraka wa ta'ala hetoboza nti Allah azza wa jalla birungi chifi hawa omuntu abadde akwatibwa ensonyi kululwe dabiga nga asonyi wadde nakireka taga kutawanya abantu bali mukunonya ilmu ajagenda ta abayite mu biki nombaka anayasomesa jafuna okucyankalana na kide wahameda nafuna ensonyi natuula esufufu zezikoma nafuna ensonyi kati Allah azza wa jalla nina mpatiwe nsonyi tabaraka wa taala wa amma thalithu owokusatu fa'arada Allahu an yesamba ni Allah namwesamba tabaraka wa taala wala hawla wala quwwata illa billah ni ogenda kuba yotanga Allah kwesamba subhanallah abulukana bikiwa malize ngabo yinga manti al-i'radu 'anil qur'ani was-sunnah al-i'radu 'anil qur'ani was-sunnah okwesamba ekitabo kya Allah azza wa jalla okwesamba ekitabo kya Allah azza wa jalla ne sunna zombaka sallallahu alayhi wa sallam okwesulayo gwanagamba ku dini ya Allah okwesulayo gwanagamba ku bigambo byombaka sallallahu alayhi wa sallam okwesulayo gwanagamba ku dini mu bintu 10 ebijjo mu Islam nduzo kisembayo omuntu yesamba edini ya Allah tabaraka wa taala omuntu yesamba edini ya Allah tabaraka wa taala la yata'allamuhu wala ya'malu bihi tagisoma ate tagikolerako twegendereze ekintu ekyo tegereka buluganda wallahi mbara ya Allah tabaraka wa taala obusilamu ekibira kyaffe ekyobusilamu tekikakkanyiziddwa tekizze wansi buli omu kutandika kutomera busilamu nakubira abantu tebuliiwo tetutuuse ku kino olwaleero illa hina bta'adat wa aradat عن القرآن والسنة ejo cyo busilamu akasera akasera wechavira nekibera wala nnyo ne Qur'an yekitibwa nekibera wala nnyo ne sunna zombaka sallallahu alaihi wasallam nekibera wala nnyo ne dini wallahi ke kasera ke twatandika kubera nga tufotoka
nga tutyoboolwa nga tukakkanyizibwa twava ku ilmu alkitabi wa ilmu sunna twava ku ilmu ddiini twagivaako yensonga lwaki bino byonna bitutomedde olwaleero era kino ky'obusiraamu tekikkakkanyizibwa na kutuuka ku bizibu byonna byekirimu olwaleero illa hina qubida al ulama arrabbaniyin kaseera okubeera nga baulama bagenze Allah abajjewo subhanahu wa ta'ala bonna bagamba luli nti Allah ajjawo bamanyi okwo kwe kujjawo ilmu nevaawo baulama batuufu baulama abaddala si wano olwaleero emirembe gyaffe gyonna gyetuwangalako olwaleero ni baulama abategeera ekitabo kya Allah tabaraka ta'ala بوتوفوا باغيندا تقدمت الرؤوس الفارغة الجاهلة لتتكلم في دين الله تبارك وتعالى abantu nibakulembera abantu nibasembera abantu nibesorosa nibajja abatalina kibamanyi emitwe emijinga emikalu egitalimu kuwaddeka kadini wadde talimu wadde nakatuna kamu nibajja batandika okwogerera eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nibajja batandikira okwogerera obusiraamu how كيف kisoboka kitya omuntu atalina kyamanyi hatta ayize kunoganga na mukafiri tasilamu kangana ko kafara billahi tabaraka wa taala wa bi rasulihi sallallahu alaihi wa bid-din najanti yayogerera obusiramu yayogerera abasiramu ekyo mustahil kisoboka tulina kukakkana tulina kukakkanyizibwa nokyo mbakubiriza maliza ebigambo byabe tunonya okumanya wonna woli tewe kyobola tewe febya toleta okubuzabuza kwa sitaani mu mutima gwo kati oli musajja mukulu okyanoonya ki olina ebyokukola ng'oddamu ebyo olwaleero tandikirawo okunoonya Allah agamba ki omubaka agamba ki sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.